n'asalawo akusonyiwa Allah jalla jalaaluhu. Kuba talina bwetaavu takusonyiwa Allah. Si yayagala okwokya abaddu be yakera ku makya n'atonda. Muwalirizibwa ne tubagambako ne tubazze eno n'eno n'eri n'eri nga tubagaza ekintu kimu, tubagaza jjana. Tuba olyawo gwenze nange tukere ku makya nga tulina bwe tusonze. Tumugambe nti Allah mukama wange, mukama waffe, tukusaba ffenna otuyingize ejjana, nga kyekigambo kyaffe kyekyali ekigambo ky'ababaka, kyekyali ekigambo ky'abasahaba n'abatukulembera abasooka, nga balamira abantu baabwe nga babaga nti mukole ebyo ebinaabayingisa ejjana. Sallallahu alayhi wasallama n'aterawo we amakuba ag'enjawulo n'aga nti bw'okola lino eno oba olyawo oliko ebbala erikulaga nti eddiini ya Allah ogirina. Abalimu ne bajja nga babajjukiza entakera babasongera nti bw'oyita wano waliwo ejjana. Sallallahu alayhi wasallama kyaga nti mwenna mujja kuyingira ejjana okuggyako anaabaaganyi. Bambuuza Rasulallah, waliwo ayinza okugaana? Sallallahu alayhi wasallama n'abagamba nti mwebali. Bo tebayinza kubulamu, bali bwe bannyonnyola ebirungi bingi ebiyinza obbayingisa ejjana buli lunaku, buli ssaawa, buli ddakiika. Osiramu bwaffe buneeno okulaakulana tuteekwa okuba nga tulina bye twegattiramu. Waliraba nga bulinga obukulaakulanye olw'okuba bulimu abagagga bangi, bayinza okubaamu ng'omugaso gwabwe ogwo ogw'abagagga gudde eri famire zaabwe nga tegudde eri community. Waliraba nga bukulaakulanye olw'okuba Hajji gundi yatadde wali eri ekizimbe. Naga nti Obusiraamu bukulaakulanye buyinza okuba nga ekizimbe kigasa abantu be na mukyala we wamu ne maama we. Nga community ekizimbe ekyo tekigasa bantu, kigasa ye. So omuntu mu nsi yalibadde alina kyeyegattirako, yalibadde alina kyakola ekiyinza okumutaasa, ekiyinza okukulaakulanya community. Mu bintu ebikulaakulanya community mubeeramu emizikiti. Mu bintu ebikulaakulanya community mubeeramu amasomero. Mu bintu ebikulaakulanya mubeeramu amalwaliro. Mubeeramu ebintu ebyenjawulo, ebisulo by'abaana bamulekwa. Mubeeramu ebintu ebyenjawulo. Ng'ani agenda okiteekawo gwe nange ng'omugagga tuyinza okumweyambusa ng'effumu erisemba. Tumugamba nti owange okusinziira nga community bwesolozezza tufunye miliyoni 32. Naye ekigendererwa kyaffe kyabadde kya miliyoni 4. Omugagga n'agatta kaneeno n'akwata miliyoni 8 n'aga nti ziizo nsongeddeko, olwo naye community n'etandika okumufunamu. Abatukulembera abasooka bo be batunuuliranga bya nkomerero. Batunyanga bya nkomerero. Bwe zabanga ssente bazitanga. Surati Tawba aya nga ya 20. Allah yaga nti walladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi. Yakuba ekifaananyi ky'abakkiriza nti mubakkiriza mulimu abasenkane bava mu bitundu byabwe ne babaako omulimu gwe bakola nga si gwa kitundu kyabwe. Wa hajaru avudde Kaabunga n'agenda n'atandikawo pulojekiti embalala. Naga okusinziira ku baana baneeno be twalonda ku kkubo ono yasooka otuwa ennyumba gye twasooka oteekamu abaana 7. Ono yasooka osomesa abaana 10 Kulaane. Yali avaawa baali bamuzaala Hoima ng'amakanga agateeka yiri jjinja. Naga nti bi amwalihim wa anfusihim, tebasituka bokka na mibiri, basituka bo kennyini ne ssente zaabwe. N'abaako kyagenda okuteekawo nga kigenda mugasa. Yagati a'zam darajatan inda Allah, abo balina level, balina eddaala lye baliko eno mu maaso gange. Akyogera ekyo Allah. Wa ulaika humul faizuna, ate bagenda kwesiima. Surati Tawba. Kikwetagisa gwa mpuliriza okuvaako w'oli. Oyinza okuba nga tovuddeewo fisikale mu mubiri n'ovaawo n'ebirowoozo byo. Kinga bw'olaba tuzimba omuzikiti gw'e Nakaloke, tuzimba emizikiti egy'enjawulo nti salaamu eri mu kuzimba, goyinza obutava wano ogenda Mbaale. Naye ovaawo bi amwalika n'ansimbiyo ne bagikwetisiza ne bagituusa
sajja abayina bye bagatta ku Islamu ebyafaayo byabwe bye twogerako olwaleero. aya bwe Allah bwe yaleeta mu surati at-Tawba ndoza aya 10 yagamba was-sabiquna al-awwaluna mu babakulembera mulimu abayitiriza okukola ebirungi ng'olwaleero mumwogerezaako byongereze mulimu abayitiriza okukola ebirungi teyakomawo Allah yagamba nti walladhina ttaba'uuhum bi ihsaanin mulimu ababagoberera bayinza okuba ggwe nange nga ffe abagoberera Abubakar Siddiq nga ffe ababagoberera nga gwe wagoberera Umar gwogoberera Uthman ng'afaani mu birungi bye baakola nga Allah bw'anaaba akuyimiriza nga bw'abaana abayita ayina jirani baliwo bamuliraanwa bange bamalayika bamubuze Allah naawe olina bamuliraana abagambe nti ayina albaddaa'u almasajid baliwo abazimbanga emizikiti nga bagizimba ku lwange Abubakar Siddiq afulume yayimirire nawe jamaado wenu kabungo yimirire nayo gati Allah wakitiibwa nzuna ayina albaddaa'u almasajid baliwo abateekanga wa nyumba zange Umar ibn al-Khattab na Uthman yaveeyo ne Bukhari aveeyo nawe Juma aveeyo Haji Musa Kasula aveeyo gati Allah mukama wange nange nali kwabo abawe empeera yaabwe ewataliwo ntono ye sahaba Abubakari ewataliwo ntono ye Kasule gati empeera ye ey'okunzimbira ndikuwadde saba Allah tuteekemu abo nga si bya kunyigaanyiga wabula boogera ekigambo kimu okijjukire gati obulamu bwange buneeno buteekwa okuba nga nina omugabo gwe nteekwa okuwa Allah wange buteekwa okuba Allah bwe yaleeta essola yaleeterako okuwaayo bwe yaleeta essola yabireeta ebintu bibiri talina Allah we yabyawulira talina we byawulira bwe yaleeta aya eno ng'ateekako nga yassola teyagimalangako okujja kweyassangako okuwaayo tulabo yagamba nti walladhina fi salatihim daimun mulimu ababeera mu sola zaabwe ne basaala ebbanga lyonna okutuuka we mbajjulula walladhina fi amwalihim haqqun ma'lum yazzaako sente mulimu abatimanyidde ddala nti mu sente zembawa mulimu omugabo ogumanyiddwa nga gwange lisaa'ili era oyo agenda okumirira mu maaso gaabwe abagambe nti muleete walmahrum kati ekyo mulina okukimanya tuteeka okuba nga tulina bye twegattiraku okukulaakulanya obusiraamu si nkoofiira osyembwe buteeka okukulembera tuteekeddwa kubeera nti makanzu ge ganaakulaakulanya obusiraamu disayini empene zijja engatto ne zeeyoleka n'oyambala n'onyumya n'oteka nga tolina any contribution ku busiraamu bwo waliwo omuzikiti gw'osaalirako omusaala okulaba buli kaseera bw'oba oteekawo akyenyi oteekawo n'akatambala n'oteekawo obusaala buno obukise buleme kujjira mu kyenyi kyo naye nga toyinaamu birowoozo bigamba nti omusaala guno ogusalirako abantu 50 kagwegulire ogenda wangaala otamukinnya muba tukulembera abaasooka mulimu tabi yali muto naye yatunyumiza emboosi ya tabi omukulu Sheikh Shuaib al-Arnaouti yagireeta ni akhrajahu Ahmad fi musnadihi ebigambo bino bituufu nnyo baali bamuyita Yazid bun Abi Habib oyo yali tabii nga muto ddala naye alina tabii omukulu gwe bayita Murthad bun Abdillahi waliwo Murthad bun Murthad oyo sahaba naye ne wabeerawo Murthad bun Abdillahi oyo tabii a'immatu tabiin abanene katabibu atunyumiza agamba nti kaana Murthad bun Abdillah mumpulirize mwenze terobaga muziki tetujjamu nga basikawutu bwe tujja nti lunaku lwa jjuma oba solaati omuntu asuula 10 mu nsawo asuula 12 mu nsawo naye zino nzirese mu nnyumba ya Allah ono tebaggwa bwetaavu ne Murthad ono amunyumyako agamba nti kaana Murthad bun Abdillahi la yaji'u fi lmasjid yali tajja mu muzikiti okusaala illa wa ma'ahu sadaqatun okujjako yajjanga n'ekyo kyagenda okusaddaaka ba'da alfaragh oluvannyuma lw'okusaala oyo neetabiya era tukyabamanyirangako nga bwayingira bwatti mu muzikiti n'atuula ng'akwata 20,000 nakatiiro waba bamulabangako ng'aleese ekkanzu
ng'agirese bamaze okusaala n'agizinga n'agiteeka emimbali n'afuluma nga wayinza okuba waliwo omwetaavu eyeetaaga olugoye n'alukwata n'aluzinga n'alulekaawo era batannadda kwasiri nga waliwo alugjeewo muba n'asaalira mu layini agenda okulengera nga mulimu alwambadde n'ayisa engalo mu maaso okalabye naye agamba nti fajaa yauman olunaku olumu yajja ani murtad bun abdillah wa maahu basal ng'alina akatungulu imagine katungulu butungulu nga kekali mu ngoye yakasudde mu bwati bwe yamaliriza okusaala n'akwata akatungulu n'akateeka mu maaso katungulu butungulu bwe yamala okukasaawo habibu amubuuza naawe nange situganye kusaddaaka na kususka owange mukama wange akatungulu kano mutuufu tukakozesa eki murtadi yamutunuulira tiyamunega abaafuluma n'akimuddamu tukozesa tutya akatungulu kano waligenze nako namugati wallahi naye nkulayirya allah ma kana fi manzili ewaka ewange gyempangaalira sirinayo kantu konna shay'un kantu konna atasaddaku bihi ghayra kensobola kusaddaku okuggyako akatungulu kekasigadde nyinza okutunatulula nga ndaba mu katungulu wayinza okuba nga wayinza okubawo omwetaavu wako akatungulu namubuuza lwaki ava mugamba nti haddathani rajulun min ashabi rasulillah mwengere maaso bannaffe abali bweri muyingire munda haddathani omusajja yanyumiza mwabo basahaba bannabbi nga nabbi saa sallama agamba nti dhillu almuminu ekisiikirize ky'omusiraamu yauma alqiyama olunaku lw'enkomerero fi sadaqatihi mukuta nkuwa nemwe tubogeredde ebigambo bingi tuwagamba ebigambo bingi mu mbeera y'okuba nga tulina betudduukirira omuddu n'amala okusaala ng'ebirowoozo bibiri byakuweereza mukazi sente nga kyekyo kyayina nga wallahi talina kyagenda kufuna okujjako ateera okuddamu okwebagala edambi ddala nituyimiriraga yeeyesonga mutunyira kuba tukulembera ennayisa yaabwe mu bino tubibagamba nga twagamba bifunamu kyakuyiga salamu bwevaayo nga alina purojekiti gyetandise tegitandiseewo nti tulina nsawo eryawo etudde buli ddakiika mbawulira seeka tulina essomero mutugambireko ku hajikalisa seeka tulina bannange bamulekwa mutugambireko hajikalisa bannaye tulina masjidi salaamu terina nsawo eryawo etudde mwensawo ya salaamu mwate abalina obwetaavu mu salaamu bwe tuneegattira awamu ekimu kinaggwa bwe kineegattirwa abagagga muleete zaka muleete aboolyawo eddembano bamulaba abatukaabirira netubogerako buli ddakiika netubogerako nemukuguba netuuka nga ekitongole kikalu tetumuliyadde ekikumi kyammwe kyabagagga naye nga sente zijjudde reveni bafukira reveni tobulaba nga ne allah bwakwata bwati yesakayi bwagijjamu agitwala lumu tayagala kumanya ate bwagitwala tassa amagoba aga nti gwe genda ebirowoozo bye birabika si byakuntegeera ne15 n'emitwalo 32 bwe tuyimirira wano kati gaola salaamu bwezze mwabasajja beekaabunga abakulembera sekasalida nemugamba nti tetujja kuvaalo na miliyoni zaffe 3 oba 2 nga tugenda zisuula eri nga mulimu abagagga bakasula famire engagga kwana projekiti bayimiraga nti okusinzira kwagimusa miliyoni iyo allah tugimuwadde egende bali mbale lwaki egende eyo temusituse na mibiri gyammwe ono aji asituse neyo timu gyolaba abakusalamu babulahmani basibu bebasituse bebagibatuusizaayo kati bannaye abeeno bebagirese nabbi saa sallama yawasa omukyala bali bamita zainabu binti kuzaima anyingirekawo katono zainabu binti kuzaima yali mukyala wa sahaba ayitibwa abdullahi bun jahshi weyafiira mutawalo wa uhudi kali kawala kato akakyalako nga kalungi nnyo bonna baga nabbi saa sallama yagalanga nnyo balungi newakubadde yaboosa abakyala bangi olwekisa kyeri alina
tabamba namwandu abamu bakuza abamu naye ng'ebyo bijjeko yali mukyala mulungi nga ne basahaba bamutunuulira nti era edda bwe yaggwako nabbi saa sallama ye kennyini yeyeetuukira teyatuma sahaba yeyeetuukira n'amunyonnyola ebigambo eby'ekisajja omukyala nakkiriza era n'amuwa amahale eddirihamu 100 n'amugamba nti gaago eyamuwasa nga yakawasa Hafsa muwala wa Umar. Hafsa n'awulira nga kimunyize nabbi ate yakampasa ate n'agattako n'omulala ate n'onaba yakamuwasa n'ayongerako n'omulala Maimuna. N'ekyo kyenjagala omukyalo oyo Zainabu binti Jahshi yamanyibwanga Ummul Masakini, Ummu al-Masakini. Era nabbi saa sallam ekyasinga omuwasa omukyalo oyo kuyitiriza kuwa beetaavu. Mukyala kuyitiriza kuwa beetaavu. Ebbanga lyamala nabbi sallallahu alayhi wa sallam ettono yamala nayo ebbanga lya myezi 8 abalala baleeta emyezi 3 abalala 2 yamala nayo omukyala yasooka nabbi sallallahu alayhi wa sallam okufa. Naye omukyalo oyo bwe yafa byamwogerako ekigambo ng'abigamba bakyala banne ng'abigamba ono afudde abigamba bakyala be nga Aisha awulira abagamba nti bannange bamuli abanaku abeetaavu tebafuuka ensonga okubonaabona olw'okubona agenze. Abeetaavu tebafuuka ensonga y'okubonaabona olw'okubona afudde muyimirire mu bigere byabwe. Aisha n'agamba nti otume weesitukidde nadda mu bigere bye. Mmwe lwaki temubiyita temufunamu kyakuyiga buli otuyimiriza wano bannange nja basaba baganda bange batudde wano tuleme kuvaawo okujjako nga tulina kyekikoledde nakaluke. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إن الله هو التواب الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل على الحي. tumwebaze Allah jalla jalaluhu akyatuwadde obulamu. Olwaleero bannaffe Allah obulamu obwo yabubaggyako. Bannange tubeeko kyetugatta ku busiraamu buneeno okweyongerayo. Saawa yonna ogenda abaabukolerera abasajja abaaliwo ab'amaanyi nga basobola okwogera oba oliawo nga bo omulimu ogwabwe gwali gwakwogera baavaawo. Tubogerako betubogerako birungi n'abasobola okukwata mu nsawo zaabwe. Waliwo omuntu nga yakola ekintu ng'olwaleero obusiraamu buli okwo. Era nasomako ekitabo kye bayita Buganda ey'edda n'engamba mukama wange Allah taasaasira Mutesa wanu eyakkiriza obusiraamu naga nti mbukkiriza neefuuka ddala ya contribution naye gye yakola wano neefuuka bano bakuba bikunyumiza bahaji bano abasajja bakuze ng'eswala wano mu Buganda nga yateekwa oyagala toyagala oye contribution ng'ekiragiro kyayita atannasaala ajja kulaba nga buli timu mweri wasadde sinaba wasadde ng'ogamba nti mashallah contribution yaabwe ne bakkiriza obusiraamu ne buyingira Buganda kuba eddiini yasooka wano myaka gya 1888 ku mulembe gwa Ssuuna owokubiri newankubadde teyasiramuka naye contribution gye yakola wano naawe okubaawo mu mbeera nti obusiraamu bwegazaanya kukkiriza abasajja awo Ssuuna kabaka Ssekabaka. Omusajja n'ayisa ekiragiro newankubadde kyayita oluvannyuma lw'abasiraamu kwekalakaasa naga nti ennyama yonna esalibwa oba ki eteekwa okuba nga musiraamu yagisaze. Mutesa newankubadde yagaana omusala tayakomawo n'ayimirira n'akulemberanga n'abasiraamu oyo kabaka Allah. Tugere contribution gye yakola kyali n'abamuli okumpi bachief ab'ebitiibwa nabo ne basiraamu katusiramusi. Contribution egye yakola n'olwaleero ekyagenda effect yatuuka n'olwaleero bagenda kwogera kyokujjako okwogera nti afudde nga sirina kye tuyinza kumenya. Kale beera mubabaana ayogerako ng'olina ekintu kyotaddewo ng'olina ne bajja babakunyumiza bukunyumiza tomanyi kyakutandikirako ntandikirawa ne lwekuba tusiramula abantu beewuwo tosobola okubaako kyomunyonyera maama wasiramu Kehadi yangambye ekigambo Amitaji Jamiru yangambye nti seeta nnumwa nnyo
Seka somesa yulimu n'atuga butuzi nabadde sikategedde Sheikh Muhammad yakanyomeza kibayita okutuga n'asiba ati nange ati maama wange azaala yali musiraamu oluvannyuma lw'okumutuntuza n'alokoka naye bwe yalokoka maama saamunyiga ate naavu yange teyakoma namanya nina kukola makubo gatya gamuzza maama n'agaana Allah bwe yantutte ku Kaaba ne mukubira ekifaananyi nagati maama ndi ku nnyumba ya Allah labayo nga tunyumya nange neewunyiza maama wange nti mashallah nange njagala ntuukeko awo nange kibukabisabirako contribution yange maama wange adde mu ddiini mutuuseeko ku nnyumba ya Allah e contribution njagala okukola olina yadde yali asiramuse abawali tuyina yadde abaali basiramukidde emabega gaffe ng'oggyeko buli kimu kitta halali haramu shirike na bida gw'omulinayo naye n'osomesa eri mu mwaka ne gukwata ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna nga teriyeegomba kusiramuka ku mugongo nga teriyo n'okwata ogwomukaaga waliwo yaŋŋamba nti sheekh ne daawa ey'okunoonya abasiramuka nfu wallahi yakigamba nze nanga nti lwaki naŋŋamba nti obusiraamu Allah yeeyanjuluza ajja kusiramula baayagala bwe tuli musiraamu kati bali baleke banaafa batyali bookya bo tebatulaba nga tusaala ago naga masala n'agamba eyo naye contribution gyagezezaako tugattako bannange musitukiremu ebiseera ebisinga nga tunaabaako kye tukole tetulina kuwambya kutuba naye tusitukiremu Allah alina abajjawo bagaddafi mutunye omuzikiti yagweteerawo ani mukulembeze eki gwe yasawo yadde 1000 mukulembeze eki ani gwe yaga nti mpaayo nawe tunuulira naliko e Rwanda naye ngulaba nga nagwe yagwesizaayo ku nnusu ye n'ateekako n'essomero nti liiryo n'eddwaliro Uganda n'atuwa ekkula olwaleero ali mu kinnya yazikibwa abantu abatawera na 4 yafadde Allah yamugjawo Allahumma ighfir lahu warhamhu ku sente ze yali ayina n'atwala contribution ye tugirabako gwe tulaba ki okujjako okuzaala mu bannamwandu n'osuulaawo tikasaki yambye okujjako okukola ebintu ebitategeerekeka mwe mulwanira emizikiti wallahi kugujja kuba gwaffe omuzikiti gwa famire ne gufuuka gwa famire taata yaguleka aguzimbye mwe musalawo mwe kakiiko era nno politics w'abenganda mu mizikiti singa mukimanyi emizikiti gya Allah nga sijja mmwe mwali badde mubijja mu mizikiti ne famire nefuuka famire anti imaamu anaatuulawo anasaaza famire yeteeka omulonda omwazinyi famire yeteeka omulonda omuwanika w'essente alina kuba mu famire ez'amasigidi naye bye contribution taata waffe yagutteerawo jjajja waffe yagutteerawo ne gubeerawo emyaka politics n'afuuka politics mu booluganda lwaki mizikiti ebyo ebintu mumanye nti si bya mu busiraamu baganda bange muleke emizikiti ennyumba ya Allah gwe balozeeyo oyo n'obeera obwaimamu ng'oteeka sanyusa baaluganda omuzikiti bakulekewo nga imaamu toteeka kunyiza wa luganda toteekwa bula butero nnyo baga mu musiraamu yazimba omuzikiti awo kuleekalagi mugagga n'agusiba n'ateeka ekikomera ku ttaka lye n'aliteeka sayidi zeeri n'ateekako byonna byamala n'ayita abaana n'akwata ebisumuluzo n'abiwa imaamu n'ontubondo gwe nnoze nga imaamu baana bange pulopata eno si yammwe siina gwe njagala kubeera kakiiko ka muzikiti guno nga sinnafa yabibawa ku dhuhuri bamubika ku ishaa'i naye nga buli kimu amaze okukiwa abasiraamu ye gwe n'ozimba omuzikiti n'osigaza ebyapa birina mu mannya go birina mu mannya ga famire bana abasiraamu banaafuna batya okulwana baganda bange abapuliza tukole contribution gyeteeka ku busiraamu bwaffe siina kinene kye tugenda kubagamba ffe tunaaba tukusabira tujja kusabira ebyo byokoze naye obirina ogenda yahi ngolowooza olina wano bbanga togenda abaana bato bafa kana akabiri ali kafudde kananga kalina mu bibuuzo mwe muli kuki tekikamikaze mukyalina wano otusiba tubibagamba tafuluma ensawo yagiteekemu akantu kolekera Allah oyinza okuba nga osala kkubo n'otema oyinza okuba nga ogenzi wali n'onoguka n'ogwa wallahi bisoboka ebyo tubibagamba mulabanga abasanga nti mukyalina wabudde bw'omala okusaala engatto zo wozitedde omanyiwo ate olambawo
netulaga mutwakusente mulabanga ebyokuzanya tukolege jigende kutasa maaso ga Allah nga tugenda kolekawo effect mu baana baffe gwabaana bugweje emyaka jolina 3 nikibe bakogerako kale tuganya basomesezera baloya bakogerako biki dogenda okwogerayo mu maaso ga Allah tomwana wange okusinzira kino yakola nanzimbira omusikiti basaba baganda baffe tukwasize wamu bwobanga yagala obusiramu okulakulanya tukwasize wamu salamu kyebe baleetedde bwekubeera nga muzikiti gwe baleetedde tukole ekyo wakakati olwayo tulinawo salaamu tebyejolaba ekulembera haji ejini ya Dr. Abdulkarim Kalisa gye tulinawo nti yo enoonya wanafu bwenoonya wanafu nejja nekituneza muntu ti bannange tulina bantu bwe bati netubasaba 10 njagala biidhinillah n'abanaabeera ku mpewo nammwe abaliko olwaleero abali kusalama abali ku live bwetunatuuka okusoma amannya at least olwaleero keyongere naye erinnya lya Sadida mweriri manya akavuba naye nga nekanyini mweriri guvudde kamunga ab'embaale baliwulire kuba naye tunatera okuvaayo atunabeera kwetyo Ramadani yonna nenaddako salamu ekwate yagala emale tuveewo tudde wammwe mmwe abakyaganya okutuwa katunaddeyo kutyanga nayo kenyinte wenyigidde mbyabali mbegayiridde nga tonnavaawo abadde alina enniya ey'omutwalo ey'olukumi lowoozamu okubiseemu mbuga nti taata wange yafa maama wange yafa baganda bange anyaani ye Allah bwemuwetaano kabunga ejja kuba gati salaamu bavudde kabunga nga tuli basebe اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم امنا من عذاب القبر ومن المنكر ونجي ومن الدين اللهم اهد وجوهنا يوم اللقاء واعتق رقابنا ورقاب ابائنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وتكفل ميزاننا للحسنات وثبت اقدامنا على الصراط واسكتنا من وسط الجنه اقم الصلاه